Ye omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Litwala Kadaga asiibudde Abaddusi 33 abagenda okudduka embiro eza kilometers 303 wakati mu kaweefube w'okulwanyisa okusaanyaawo ebibira mu ggwanga. Abaddusi bawuddwamu ebibinja 3 nga baakudduka okuva e Kampala bamalire mu disitulikiti ey'eggulu. This is the button taking all the way to Bulu? Yes. 10 kilometers. The end of 330 kilometers. Okay. The fish was in Bulu? Yes. The fish shake. Okay. Uganda. Out of the way, guys. Yes.